abamu temumanyikiddwa. You are just known in your families. Tebabamanyi. Uganda tebamanyi. Temuyina kye mwakoze na kubamanya. Nammwe muli baserebu okuva ddi. N'ekigambo celebrity kiribuzinza meaning. Oyina bakadde amalu 10. Be bakulaba kati obeera otya cerebru yale. When people who are watching you are abroad. Mugende ku app zammwe zijja bawa audience yammwe wajeri mujja na kutya. Abamu ababalaba bali mu Afghanistan. Nga wano mu Uganda toyina awo akulaba. Era njagala ba TikTok leero mutambule ku luguudo tambula wawulira yakubira bayo je nkuwe sente. Abantu bakoze ku ma TV mainstream media bayita mu luguudo nga teri abamanyi. What about you? Gwatu abana bano berimbye naye mujja sibira mu makomera. Mzemba era namugambye oyo mukunja. Ne mugamu kunja nga mama fina bwe yakuwadde sente. They also me mass communication. Umanye sector gyodiringiramu bintu bibiri ojja kufa obosibire mu komera. Muvuma abantu. Sha TikTok azigaza. Amaize nze junior nasigala okubagamba mazima. I tell people the truth ne banchawa. Irazo yo umwana wa TikTok nage I take no offense. After time stage jaliko na feje twaliko nga twakajja ku social media. Stage je baliko na feje twaliko. Fetwa kubanga views neeyisima nga tuoza ufa abasalira wa society. Netu ina topics ze twakulanga neeyisima. Abantu ne bazigana naga nedda junior ku kino walimbye. Ekituufu kye kino you can't downplay newspapers. Munsi waliwo kye bayita authority no authenticity. Oba aba TikTok ebyo mubimanyi. Authority no authenticity mawulire. Nti junior asobola okwogera ekintu. New vision n'ekikuba batwalani. Who has authenticity and authority? Of course it's new vision. Chovola banga bwogenda ku embassy okuwa visa batunulira articles z'amawulire ze bakuwandiiseeko size weewandiiseeko kibayita authority. That's why my father abadde ku media for over 30 years is an authority. Ayogera ekintu nga kipya nnyo mu matuugo olw'okuba obwongo bwo bunafu. Noga Tamale Mirundi sini yalimba ne waitawe na kubiri ne kibaawo. That's an authority. TikTok temukiyina. You don't have research. Omanyi waliwo abantu okulaba nenga bakulaba to pass time. Omuntu ali stressed. Ninga byogera tebabitwala. Ekintu ekyo kimanyi nti kisoboka. Nga you come every day but people don't take you serious. Nga tebakutwala nga ko serious. Nenga they watch you. Is that to relieve stress? Some of them, some Ugandans have nothing to do. Now I can yende wa junior mulabe. Nenga nobody courts you. Nga ne ku mainstream media tuli ayinza kuyita. You are not an authority. Oyogera ngambo. Na twawulidde mu government babye sente, government kinene. Check it. Kati twawuliddeyo mu ministry ya finance sente zabuze. Ministry ya finance kinene which department you don't have. Kakati ebye ngambo. Sigma wulire. Fabye tuli musima wulire. Tuzanya mu buzanyi. Chovola kiriya kivubuka kya TikTok kyava ne kigambo kikolagana na ADF bakikwata. You remember that boy? Yavayo nga bakubye somere kasese nagaba bali yose ne bali kuba yagaba abadde tamanyi kyakola yaga tumusonyewe because they didn't study media. So it's by the way a global problem. The whole world, every category of mine is a journalist and everybody can break a story. So